Webale kubanga otugoberera amanya gange nze Waswa Emmanuel. Subscribing ku mukutu guno guwaswa Emma. Osharinge videos zinate ensi esobolo kubanga emanya nti wetuli. Abantu mu bagambe nti mbere eno gye nsinzire kubanga mbawereza malobozi edobozi balyangere nnyini Waswa Emmanuel olwokusaba ku abangi at the same time ne mbawerezako ne ku videos no kwongera nga tukyusa kintu tukikola mu kintabule. Out together. Kakati Bobi Wine, His Excellency Kyagulanyi Ssentamu ali mu America eyo gye agenze okubaka emirimu mitongole gyakola. Era bw'atyo abadde mu ddwaliro n'agaana akyalirako ku mukulu Anthony Wameri, bwe muyita Council Wameri okuva mu Wameri and Advocates Company. Era okusinza ku Bobi Wine atugambye nti akyalidde ku Wameri mu ddwaliro ng'ebifaananyi mbiraba n'atukakasa nti Council Wameri obulamu bwalimu bwongera okuba nga bulongoka enkya n'eggulo. Era ne yebaza Abannayuganda bonna ne banna People Power abasobodde okuba nga bateeka ettoffaali ku kuwonya obulamu bwa Council Wameri. Council Anthony Wameri ategeeza kinene nnyo ku bulamu bwa Bobi Wine saako n'ekibiina ki National Unity Platform ate n'abakiwagira. Ono ye musajja abadde ng'abeerawo mu mbeera yonna mu bubi ne mu bulungi okusobola okuba nga ataasa abaana bannannuupu bonna abalwanyi ba freedom fighter okuba nga bataasa ku mbeera n'eberiwo. Jjukira badde nga bajja bakwatibwa nga Council Wameri ayimirirawo for free ku lw'ekibiina n'asobola okuba nga ate abataasa. Ennaku ezo Amore gafuluma ng'atwaliddwa mu ggwanga erya America mu kibuga Boston okusobola okuba nga akeberebwa obulwadde obw'olubuto obumubala embiriizi. Era nga omutunulira si oli Wameri eyali omunene yalinga alinamu ku mubiri biri alabika nti akoze ayongedde okuba nga akenderamu. A week after he was taken off, Bobi Wine asobodde okuba nga ayingira eddwaliro n'atuwa amawulire amalungi n'atugamba nti Council Wameri ayongedde okuba nga atereera era ng'obulamu bwe bwongedde okubeera obulungi nnyo ennyini ddala. N'asobola okuba nga ayongera okusiima Bannayuganda bonna ababadde gye musinzidde ne musobola okuba nga mukola ku ky'okujjanjaba omukulu ono. Bobi Wine mu America eno nge nategeddeko nti ali eyo ali ku mirimu emitongole egy'ekibiina ki National Unity Platform n'ogenda okusobola nga meeting aba counterparts be asobola okuba nga anyumyamu nabo ku plan B gy'asiba atugamba etannaba kukkuka. Era bw'atyo obukulembeze bw'ekibiina kya National Unity Platform yabulekera omukulu amanyikiddwa nga John Baptist Nambashe oba Nambeshe yasigala nga yaleading entebe n'abasigadde abakwasaganya emirimu ku ground nga ne bw'agikoordinatingira ebweru w'eggwanga. Era nga bw'atyo tumusuubira essaawa n'okuba nga ajja kuba akomawo. Obugenyi bwe yagenda okukyalamu yagenda mu bugenyi bwa weeks 3 okusinziira ku mawulire agafa mu National Platform. So bw'atyo gyali eyo era teyagganye kubanga bubalubu lwa kigere ku meetinga Council Wameri. Ono ye mukulembeze nno omutuufu atasuulirira abantu be. Omanye omukulembeze olina okuba nga olina abantu ab'okukido be weekakasa nti ono noono bange bakukido sirina kuba nga mbalekerera. Bw'okera n'obalekerera oba okoze nsobi yennyini. Era bw'atyo Bobi Wine gyali ekintu akikwasaganya tumusuubira okuba nga adda n'amawulire amalungi ate ne Council Wameri tumusuubira nti bw'anaabawonye ajja kusobola okuba nga addibwa. Wameri si yasogena ebweru ne Segenya Muhammad MP naye yatwalibwako ebweru okuba nga ajjanjabibwa era ensonga ne zitambula bwe zityo. Kale nze Waswa Emmanuel mwebale nnyo okuba nga mutugoberera. Tuli wano ku mukutu guwaswa Emma okuba nga ate tuwuliziganya.